Leero mumanya serebu nkuleetedde Alien Skin kwaniriza ku Falke Official omukutuuka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo byonna ebikwata ku bantu abatutumufu ba serebu mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda, bayimbi, bazannyi ba firimu oba bannabyamizannyo. Beera ng'osubscribinga Tunyumirwe Entertainment era nga nkutegeeza nti wano wennyini tukuzannyira bufirimu obukoleddwa mu lulimi Oluganda nga bwa butundutundu wamu ne comedy nga ali mu lulimi Luganda. So olunaku olwaleero nkugambye nkuleetedde Alien Skin, tugenda kuba tumanya ebitonotono ebimukwatako, biki by'asobodde okuba ng'afuna mu industry eno ey'okuyimba, na tafaali ki yatadde ku music industry ey'eggwanga erya Uganda. Njagala okuba nga ntandikirawo kutegeeza nti Alien Skin nga ly'erinnya ery'oku stage, amannya ge amatuufu ye Patrick Mulwana. Yazaalibwa omwaka gwali gwa 1996 nga wenjogerera ssaawa zino alina emyaka giri 28 mu mwaka guno ogwa 2024. Alien Skin yazaalibwa wali mu bitundu eby'ekiboga era nga ye ne famire ye babazaala abaana basatu, nga Alien Skin ono ye mwana owookubiri ku baana abo abazaalibwa mu famire ye. Bitono nnyo ebimanyiddwa ku famire ya Alien Skin era nga taata we teri yadde ekimumanyiddwako, naye ng'ate maama we abantu abasinga bazze bamulabako mu bifaananyi Alien Skin by'apostinga ebitono ddala wamu ne vidiyo gye yalabikiramuuko. Era nga njagala okutegeeza nti Alien Skin ono y'omu ku bayimbi abaasomako era y'omu ku bayimbi abaava mu kusoma. Yes, ng'ensonga eyamuleetera okuba nga ava mu kusoma yalaba nga tekulina nnyo kyamaanyi kyokugenda kuba nga kumugattako, naye nga njagala okutegeeza nti naye yatandikanga abayimbi abalala mu nsonga zino ez'okusoma oba yatandikanga omuntu omulala. Watu nasobola okuba nga primary 7 ye yagimalako bulungi era n'abeera nga yeegatta ku secondary, wabula bwe yatuuka mu senior yali yakubiri, Alien Skin yasalawo n'abeera nga nte ava ku ssomero ng'alaba by'asoma biyinza okuba tebigenda kuba na kye bimugattako, era bw'atu nasobola okuba nga nte adduka mu ssomero. Ng'ensonga eyamuddusa mu ssomero nkugambye teyali ya school fees, wabula yalaba ng'okusoma tekulina kye kugenda kuba nga kumwongerako. Bw'atu yasobola okuba nga nte bwe yatuuka myaka egy'ekivubuga yasobola okuba nga alekulira amaka ga maama we n'abeera ng'ayingira mu bitundu eby'ekiwempe oba mu ghetto z'ekiwempe, era nga Alien Skin we yatandikira okubeera nga strugglinga nga omusajja oba omuvubuka. Bw'atyo Alien Skin mu biseera ebya COVID yasobola okubeera nga nte atandika okukwata abantu omubabiro era olw'obuyimba bwe yatandika okubeera nga nte ata. Era nga njagala okutegeeza nti Alien Skin ono y'omu ku bayimbi abazze nga beewuunyisa abantu, enkulaakulana gy'azze nga akulaakulanamu eya speed eya waggulu, era nga nte abantu beyongedde okubeera nga bamwagala buli lukya. Alien Skin ono y'omu ku bayimbi abazze nga bateekawo ebyafaayo mu ggwanga Uganda mu kisaawe kino eky'okuyimba, oluvannyuma lw'okubeera nti ye muyimbi yekka wano mu ggwanga Uganda eyakateekateeka ekivulu n'akirangira mu nnaku 4 ate ne kikola bulungi okusingira ddala ebivulu byonna bye wali owulidde wano mu ggwanga Uganda. Era nga konsati eno yali eyitibwa City at Danger, nga yali wali ku Freedom City, yagirangira mu nnaku 4 era abantu ne babeera nga bamulaga omukwano nga bajjula Freedom City yonna yonna n'ebeera nga ebooze n'ekubako, era nga njagala okutegeeza nti ekyo kyafuuka ekyafaayo wano mu ggwanga Uganda. Alien Skin ono y'omu ku bayimbi be nkugambye abasobola okuba nga bazannya firimu, era ng'ekika kya music gw'ayimba asobola okuba dancehall, rap, era n'okubeera nti Alien Skin y'omu ku bayimbi be tulina wano mu ggwanga Uganda asobola okukola kolabo n'omuyimbi yenna, oba akuba kika kya music ki oba kika kya music ki, Alien Skin asobola okubeera nga nte akola kolabo naye ate era oluyimba ne luvaayo nga luflowinga bulungi. Bwe tuba toyongeddeyo mu maaso ne Alien Skin ono, njagala okutegeeza nti Alien Skin alina omwana omu era nga omwana ono ayitibwa Patrick Mulwana Junior, wabula nga njagala okutegeeza nti maama we omutuufu sisobola kugamba nti ono y'ono, maama we omutuufu, naye nga oba otunuulidde ku ba girlfriend, Alien Skin ono azze nga asongebwamu ennwe okubeera nti ye n'omukozi wa Galaxy FM ayitibwa Flora balina ekibagatta, era nga abantu abasinga bagamba nti Flora ne Alien Skin bano ababiri beeyagala. Njagala okutegeeza nti Alien Skin ye mukulembeze ow'ekibiina ekya music ekiyitibwa Fangon Forest, era nga Alien Skin ono y'omu ku bayimbi abazze nga beekolera erinnya mu bbanga ettono ly'amaze mu industry eno eya Uganda. Alien Skin ono njagala okwongera mu maaso nga nkutegeeza nti Alien Skin y'omu ku bayimbi abazze nga balozaako ku bukambwe obw'ekkomera oba ku mbeera ey'ekkomera, oluvannyuma lw'okubeera nti mwaka guno gwennyini yafuna okugezesebwa bwe yatwalibwa mu kkomera ng'alina emisango egyamuggulwako egyali gigambibwa nti ye n'abavubuka be aba Fangon basobola okubeera nga bagenda mu ddwaliro ery'ensambya ne bacunya abasawo oba okuba nga bakola effujjo ku basawo, wamu n'okubeera nga bagamba nti Alien Skin yali yeenyigidde mu kuba nga yabba essimu, naye oluvannyuma lw'akabanga yasobola okuba nga aweebwa bail era n'abeera nga afuluma wabweru w'ekkomera abeere nga nte addamu okuba nga yes atambuza emirimu gye egy'okuyimba.
wabula nga yadde yateekebwako obukwakkulizo obw'okuba nga talina kubeera nga afuluma eggwanga Uganda nga poliisi tetegedde. Alien Skin ono y'omu ku bayimbi abalina emmoloka nga bw'ozitunulako g'amazima otula wansi n'ogamba nti yalabbi ki kino, ng'akugamba emmoloka zisesa nnyo, emmoloka oba azifuna namu n'amaani azifuula ky'ayagala. Bwe tweyongerayo mu maaso ne Alien Skin kwegamba obulamu bwe bwewuunyisiza ddala. Alien Skin ono yatandika okuyimba nga asaaga, wabula ate we yali nga akolebwako interviews ez'enjawulo ye yagamba nti yali serebu oba yali muntu ow'erinnya nga n'ensi tennaba kubanga nte emumanya, era alina eŋŋombe egamba nti ye ekyamuyingiza okuyimba kwe kubeera nga alina mission yakola kawumbi ak'ensimbi abeere nga nte aleetera abo abavubuka abali mu ghetto n'abo abalowooza nti obanga oli mu ghetto tosobola kubeera nga nte obulamu bwo obukyusa n'obuteeka ku ekyo ky'obeera oyagala, era ng'agamba nti ye alina okuba nga akola akawumbi abeere nga nte asikiriza abaana abo ab'omu ghetto. Alien Skin ono tuba tweyongeddeyo n'okulaba biki ebisinga okumunyumira mu biseera bye eby'eddembe. Alien Skin ayagala nnyo okuvuga piki, Alien Skin ayagala nnyo okuba ebikonde, ayagala nnyo okuvuga skateboards, ayagala nnyo okubeera nga amala obudde bwe ne mikwano gye, era nga Alien Skin ono musajja azze nga awangula awards ez'enjawulo ebbanga ly'amaze nga ayimba. Awards aziwangulidde ddala era nga buli lukya ayongera okubeera nga music we abantu beeyongera okuba nga bamumanya, era nga njagala okutegeeza nti abayimbi bangi abaludde mu industry eno ey'okuyimba naye nga tebawezanga mitwalo 10 ku mukutu ogwa YouTube, wabula Alien Skin ku bbanga ettono lye yakamala mu music industry, YouTube channel ye yatuuka dda mitwalo 10 era n'asobola okuba nga ate afuna ne award okuva ku YouTube nga emuyozaayoza okubeera nga awezezza emitwalo 10. Alien Skin ono ezimu ku nnyimba ze ezifuuse ensonga bukyanga atandika okuyimba kuliko oluyimba oluyitibwa City Danger Party wamu n'ennyimba eziyitibwa nga Lockdown, ennyimba eziyitibwa nga Private Part, Sorry, Tulabise. Ennyimba Alien Skin zazze nga akuba zo nnyingi ddala omuli Akiiki wamu n'ezo zisobola kuba nga nte mmenya ne mmalayo, kwegamba nga zimufuudidde ddala omuntu ow'enjawulo wano mu ggwanga Uganda. Njagala okutegeeza nti bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso n'okubala ebyobugagga bya Alien Skin, biki byazze nga afuna mu kuyimba ng'oggyeko awards. Okuyimba kumuweredde ddala ettutumu era n'abeera nga nte akoledde ddala ssente, era nga njagala okutegeeza nti Alien Skin bwe tugerera saa zino mu 2024 njagala okutegeeza nti ebyobugagga bya Alien Skin bikubisibwamu okuba emitwalo 2 egya dola oba kye tuyinza okugamba $20,000 by'ebyobugagga by'omusajja ayitibwa Alien Skin, era nga ebyobugagga bya Alien Skin abifunye ng'ayita mu concerts z'akoze ez'enjawulo, okutunda music we ku platforms ez'enjawulo nga YouTube wamu n'emikutu emirala bimufudde okubeera nga nte akasente ke buli ssaawa kaba keeyongera. Sigenda kubanga nsukkawo ne Alien Skin okujjako kubanga nkusaba gwe atanaba kubanga osubscribinge ku mukutu Falke Official tweyongere okubeera nga nte tumanya baserebu baffe mu mawanga ag'enjawulo wamu ne Uganda. For now, Mukama Katonda akunkuumire. Bye bye.